Muterevu omulabe waffe omulungi ali ku Grosh TV. Tutandise sound check. Era nga nkwaniriza omulabe waffe omulungi atugobera ku Grosh TV. Era nga nja kusaba muganda wange genda wansawo subscribinge olikinge ate era osharinge osobola okubanga otambula naffe nate era nyongera okujjukiza nti olunaku olwaleero tuli wano mu kivulu kya mwana muwala Pastor Justine Naboosa era nga ffe aba Grosh TV tweyamye okubanga tukutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zikola ki nga bwe zigenda okubanga zikola ki zitambula nate era ssaawa zino tutandise sound check. Tutandise okubanga tugezesa ebyuma byaffe. Tutandise okubanga tugezesa ebyuma byaffe era nga enteekateeka bwezo bwe ziri essaawa zino. Tuli ku sound check. Sound check. Ya, enteekateeka bwekyo bweri. Mulai waffe atulaba ku Grosh TV. VIP ndowooza ogiraba enyirira. Enyirira gyenyiriramu ogiraba. Mulai waffe atugobera ku Grosh TV. Ffe tweyamye okubanga tukutuusaako enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubanga zikola ki nga zitambula. Nate era enteekateeka bweziso bwe ziri era nga olwaleero tuli mu Oli Katonda worship concert. Oli Katonda worship concert. Tuli mu sound check. Sobola okubanga tugezesa ebyuma byaffe kulaba nti bituwa ekintu kye tukola ki kye twagala. Sound check yeri mugenda maaso ndowooza ekifo mukirengera. Tuli ku Serana Oli Katonda worship concert gye tulimu olunaku olwaleero enteekateeka bweziso bwe ziri. Gwe omulabe waffe omulungi atanatuukawo ojja kubanga osambyasambyako osobola okubanga otuuka mu budde osobola okubanga weefunira ekifo kyo eky'omumwanjo. Osobola okubanga onyumirwa ekintu kino. Grosh TV kwoli. Grosh TV, Grosh TV, Grosh TV. Grosh TV, Grosh TV. Tusazeewo okubanga ekintu tukituusaako. Ssaawa zino tuli mu kugezesa byuma byaffe. Tuli mu kugezesa byuma so that by ssaawa 10 zigenda okuwera ssaawa 10 nga tutandika butandisi kimu kiri steady. Awo tuli ku sound check. Sound check. Ebyuma ndowooza obiraba. Ffe Grosh TV twatuuseewo dda. Tusobola okubanga enteekateeka zonna tuzibatuusaako. So nja mbasaba baganda bange mujje tugezeeko okubanga tuwagira Pastor Justine Naboosa lunaku lwaleero. Mujje tuswaze omulabe Sitaani. Abo abalowooza nti tetujja kikuba olwaleero kuba nabagambye tuyingirira emitwalo 10 silver then gold eri ku mitwalo 2 then table za millions 2. Stage wetu wefaanana
Serana. Sound check. Oli Katonda worship concert. Ekifo bwe kifaanana. Omulabi waffe omulungi atugoberera ku Grosh TV enteekateeka bwezityo bwe ziri. Twanyumye edda nga bw'otulaba. Tuli mu sound check. Stage yaffe bwetyo bwefaanana. VIP obu mulimu mulaba tobeeramu nakutya kwonna ekifo kyanyiridde dda. Oli Katonda worship concert gye tulimu olunaku olwaleero. Sound check. Kyekiri mugenda mu maaso essaawa zino. Tuli mu kubanga tugezesa ebyuma byaffe tulabe kyekibulamu. Sound waffe alikiriya kyekiganye kyekiri mugenda mu maaso essaawa zino. Era nga gwatanaba kutuuka wandibadde nga osambasambyako osobola okuba nga otuuka mu kifo kino, osobola okuba nga weefunira ekifo kyo ekyokumwanjo. Nate era wano woolengera tables zaffe ze zino nga bw'oziraba millions 2. Then tulinamu ab'emitwalo 2, tulinamu mitwalo 10 ya silver, then gold mitwalo 2. So embeera bwetyo bweri. Oli Katonda worship concert banaye mujje tukikuba olunaku olwaleero. Enteekateeka bwezityo bwe ziri. Essaawa zino ffe aba Grosh TV twatuuseewo dda wano ku Serana Hotel. Nja kusaba muganda wange subscribing olikinga aterawo sharing enyiga notification bell. Enteekateeka zonna tugenda kubanga tuzikutuusaako okuva ku muyimbi agenda osookera ddala okuyimba oba okuva ku performance egenda okubanga esookera ddala. Byonna ffe wano ku Grosh TV tugenda kubanga tubikutuusaako. Gwenyiga bunyizika notification bell, buli video yaffe egenda okubanga eteekebwawo ojja kubanga ofunako notification ako akakulaga nti papa Grosh TV erina kyekoze kyetaddeyo. So teweerabya ku subscribing ate era tegeezaako omulala atanaba kumanya nti ffe Grosh TV enteekateeka zonna twasobodde okuba nga tuzibatuusaako. Mutegeeza asobole okuba nga naffe naye atugobera, asobole okuba nga naye anyumirwa ekintu kino. Nate era abaganda baffe abali ebweru kyemmanyi abamu temujja kubanga musobola okujja olunaku olwaleero. So ffe tweyamye okubanga buli kimu tukikutuusaako osobola okubanga naawe onyumirwa naffe. Sound check. Sound check. Twanyumye edda mutulaba. Twanyumye edda.
kabyayipikanyiridde tebozanyiridde dda nteekateeka bwezityo bwe ziri era nga tuli wano mu oli Katonda worship concert gwe wenaatanaba kutuuka jangu wano olunaku olwaleero tuyigira 20 n'obukadde 2 si sente nnyingi nnyo zetwasabye mujje tugezeko okubanga tuwagira mwana muwala Justine Naboosa nteekateeka bwezityo bwe ziri stage nga we nabagambye stage yaffe